Omusumba Ssentamu asumba kanisa ya Gospel Messengers esangibwa Isalama Mayanja stage mwenyamivu olw'okwagala n'obusaasizi obwedde mu Bannayuganda kyagamba nkisaana okulwanyisibwa kuba tekirina gye kitwala ggwanga lino. Bino abyogedde bw'abadde akulembeddemu okusabako kanisa eno enkya ya leero omubadde n'okuwa obujulizi okuva eri abakkiriza nga boogera Katonda by'abakoledde. Nategerera ku kyalo nina obulwadde nagamba Mukama nze nja kusumuluka. Omusumba Ssentamu okubuulira kwakwesigamiza ku kitabo kya Yokaana essula esooka olunya olw'omusanvu n'essula 13 olunya olwa36 eziraga okwagala okutuufu Katonda kwatwagaza. Twegalire obw'eggwanga lino abantu bakomyewo okwagala ku ggwanga lyabwe kuba abantu bakyaye eggwanga lyabwe. Tusabe Katonda okwagala kukomera mu ggwanga Uganda baagala eggwanga lyabwe. Twekubanga abazungu bamere bajja beeyagalirawo abantu ababadukira ne beeyagalirawo wano osanga Omusudaani ng'ali wano nga yeebaka n'obulu n'abuwanika. Alaze okukyolwa abafumba babeera mu ntalo esatadde kati n'abakyala bafuuse ekizibu eri abaami nga babakuba okukira abakuba ekyokuttale. Omusajja ayagala mukazi okwota ku mukazi olwo omukuba. Okwagala kuluwa kuluwa n'ota ku mukazi n'omukuba. Okimanyi nti waliwo n'abakazi abakuba abasajja ekyo okimanyi kati mukazi gw'okwota ku musajja wo n'omukuba. Okwagala kwalagawa abanga okwagala kwaggwawo dda eno yessaawa twekuŋŋaanye okwagala kwa Katonda ate kwagale. Yeewunyiza abalokola abatalina bugumiikiriza ku bantu bannaabwe ate nga nabo si batuukirivu kyokka nga ye Katonda abagumiikiriza. Ogenda musabo n'okwayo kamukanisa n'ojja n'akugumiikiriza kulina abalokole nga bafuuwa ennimi naye Katonda abagumiikiriza. Kati bw'aba akugumiikiriza naawe ogumiikiriza munnooyo. Ffe mulaba basumba tubamanyi kubanga abantu batuleetera ripooti. Ewaffe eyo ekiika. Ye Mukyala wakubiriza abakkiriza okwenyigira ennyo mu kuweereza Katonda ate bamwesige basobole okufuna bye beetaaga. Mukama kyagambye okuyimirira mu kiyimiremu, Mukama agenda kusumulula obulamu bwo. Ate Mukama bw'aba alina ky'ayogedde n'agamba kino kikole okikole. Kiza Peter yakusakidde eggulye lino ku lwa KSTV Agaleero.